Amasanga 258 gabadde gakyalinga bwe bagajja ku njovu songa amalala gabadde gakolebwamu ebikomo 210 babadde bagapakidde mu bibokisi 6 nga bagasindika Singapore. Kubadde kuwandikiddwako nti mulimu ebyuma ebikuba ebifaananyi by'omubiri munda oba radiography. The cost in the dollars is mulimu dola kadde kamu n'emitwalo 85 eza kuno bwe bumbi 5 n'obukadde 550 million. Abapoliisi batubulidde nti tebannamanya wa amasanga n'amannyo gye byavudde. That can only be ascertained after getting the DNA test. Tusobola okumanya gye byava singa tukebendaga butonde zaabyo. It can be established that it is originating from this particular area or country. Mu myaka egiyise amasanga n'amagamba g'olugave bibadde biboweebwa okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ewali ensalo. Omwaka oguwedde abanene mu kitongole ekirabirira obutonde bw'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority baafuumuulwa olw'okutunda ebimu ku byo. Safety is guaranteed. Tujja kubikuuma bulungi. And of course tusobola kubijjawo nga tuyise emitendera. Disposing of this kind of things. Abakwatibwako ensonga bwe babuuzibwa kye bakolera ebintu nga bino bye babowa batera okugamba nti baakubyokya ekintu ekitabangawo. Batubuulidde kiki kye bagenda okukolera amasanga n'amannyo g'empologoma ge baakafuna. We shall continue with the investigations. Tujja kunoonyereza tukwata abavunaanyizibwa era tubatwale mu mbuga z'amateeka. Prosecute them, take them to court. It will be up to court to take a decision. Bwe basaba okuludde ebitereke mwe gabadde bagabaze ne bagalamba ne bagapima nga teganatwalibwa kuterekebwa gye bagamba nti tewali ayinza kugabbayo. Amasanga gano gakwatibwanga ennaku z'omwezi 30 omwezi oguwedde. Honest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.